Inside Story Uganda, real source of political updates. Process ekolebwa ebintu ebyenjawulo okubeera nga bagaba bendera zino tujja kutunulirawo baloso n'okwebuza nti okusunsula nga bwe tukulayo kugenda maaso balunzi kati baali badde batunulira ki mu kaseera ako ak'okulonda nga katuuse wano we tuli era nga mu studios twegaddwako da Honorable John Musira ono mubaka wa Parliament ava Bubulo sebo tukwaniriza Mwami Rogers Mulindwa ayogera kibiina kya NRM atenga munna Igo wali nnyo Honorable Goret Namuga member wa NUP ate nga yamyuka sende wakachukali aka Park Central ava Mogola South tukwaniriza Honorable Joyce Bagala Ntwatwa mubaka wa Parliament omukyalo wa district y'Emityana atenga naye ava mu kibiina kya NUP tukwaniriza Honorable Abed Bwanika ava Kimanya Kabonera munna kibiina kiri ekya DF oba Democratic Front sebo nawe karibu sana atusuubira okwegattibwako oba tugenda kuba twegattibwako Alhaj Latif Sebagala Sengendo ono ayogera ekifo kya bwa meya bwa division eye Kawempe wano mu Kampala era nga abadde bamugobera ku mikutu egy'enjawulo olunaku olwaleero Wanda Muliro agamba nti tagenda kukkiriza ebyo byakolebwa ekibiina kye ekya NUP bwe baagana okumuwa bendera yagambye ajja kuba namunigina ate yakuŋŋaanyiza n'abantu bonna naddala mu Kawempe abaakolebwako kyayisa obutali bwenkanya agenda kubeera wana tunnyonnyole lwaki akoze kino naye ngaawo we tujja okutambulira olunaku olwalekkiriza tutandike buterevu nnyo ndowooza naleke ne Honorable Goret Namuga ono kennyini Honorable Goret Namuga ova mu NUP atulabye abantu bangi in fact okusingira mu kibiina kye ekyo kyennyini abaakavaayo okulaga nti bajja nga ba independents they are actually dissatisfied n'ekibiina kyo bye kyasazeewo. Why do you think kino kiri bwe kiti? Sebo akabanga kabadde kawanvu ndowooza emyaka ng'ebiri nga sijja ku sheeno nebaza Katonda okuba nti olwaleero ndabiseeko kosebo onye abantu badde bambuza Honorable nga tokyabira ku Igo ku Sande ekyamazima fe abakola mu constituency eziri ewalako okuva n'ekibuga Sande ekalubamu mu kaseera nga tuyingidde tough political times naye nga mbebaza obuweereza bw'omuntu wange eggwanga ne bakoligi bange abaze for this show. Mwami Mulindwa nyongera okumwebaza omanyi mulimu abantu bembadde nga mbeera eyo n'endowooza kuninga katoba Mulindwa alimba kyeggwanga naye all in all sebo Uganda esigala etambula omukomeddewo mu byonna nzikiriza nebaze Uganda bonna abavuddeyo okukola kye bayita expression of interest okuvaayo okukkiriza okuweereza mu buweereza obw'enjawulo ku bifo byonna ebyesimbiddwa across board wakati mu Uganda okuvaayo omuntu naga nti ngenda kwesimbawo especially mu opposition tekikyali kyangu newankubadde ennaku zino ate ne mu kibiina ekiri mu buyinza embeera yakalubye nnyo luli twali tusuubira nti okutulugunya kubeera ku bibiina ebivuganya gavumenti naye ate kati bannaffe bano akatambi kakyuse olaba nabo bakkiriza nti waliwo obutali bwenkanya mu ngeri ebyobufuzi gye bitambulamu naye bannayuganda nyongera bakubiriza nti ebyobukulembeze si bya bemulaba mu active politics si byokka ffena bitukwatako ku nsonga ezabadde mu kibiina kya National Unity Platform saba okutegeeza eggwanga nti ekisooka siri mugezi wa kibiina siri mu party structures ni mubaka wa Parliament era bino mbyogera nga mubaka wa Parliament si byogera nga ayogerera ekibiina era sebo bino tebikomitinga party yange nenwe naye nsaba okusooka njozeyoze banna National Unity Platform mwena buli eyakutte flag yaffe okuba nti yesimbawo ku bifo ebyenjawulo era n'abanominati nze mu feezi eyasoose nabo tubayozaayoza ku bifo ebyasoose ku district level ne kuba mayors ku Monday egenda kuba Monday era waliwo omutendera oguddako ne ku 11 era tulina omutendera oguddako ku ma district paka bwe tunaatuuka ku babaka ba Parliament 15 ne 16 ogambye nti munupu wavuddeyo abemulugunya bangi kyo kituufu era nga process endala yonna bwebeera nti buli wabaawo okuvuganya wateekwa okubaawo ey'emulugunya kubanga ekifo kiri kimu kiriko abantu 8 oba 10 naye kirina okukolebwa abo abaddukanya process kati kangeze nga National Unity Platform ti Electoral Management Committee yaffe erina okukozesa obukugu bwonna okulaba nti process eno ebeeramu obwenkanya nti oli ne waba yeemulugunyizza aweebwa omukisa
okukola kye bayita petition okubanga yeekubira enduulu n'okulaga obumativu mu butya bwawulira nti yayisiddwa bulungi ekitaaliwo kyaliwo newankubadde nnyinza okukkiriza nti period yali ntono kuba list yafuluma ku Friday nga beewandiisa ku lwali lwakubiri lwakusatu ennaku nga 4-5 neera njangalwa na Uganda obajjukiza nti bino byonna nga bitambula ne environment mwetukolera mugitunuulire embeera mwetukolera naye bannange abasinga abavuddeyo okwemulugunya percentage emu yaweebwa obwenkanya nti baddayo ne bapetitioninga era nsuubira nti Adam buli muntu abadde agoberera akkiriza nti waliwo ebyakyukamukko era mbadde mugoberera nti waliwo lisiti eyasooka ne lisiti eyaddako olw'enkyukakyuka ezo ezaaliwo nti waliwo era secretary general yavaayo nanyonya nti wabaddewo okwemulugunya era tukutunuddemu naye era ne wabaawo bannaffe bo tebaatawaana kuwaayo kwemulugunya official ne beemulugunya mu ngeri ey'enjawulo naye nga tebagenze mu kibiina kwemulugunya nayo category weeri naye nze nja kugamba bannayuganda nti yenna mu national unity platform kyekivuddeko embeera honorable no embeera Adamu njagala okutegeeza ekifo buli we kiba kimu ne kibaako abavuganya bangi definitely wateekwa okuba wagamba nti tebampisiza bulungi naye nze njagala nnyo okuwuliriza ensonga lwaki naye honorable oli yandibadde alowooza nti kyandibadde kyangu abantu abatali bamativu abantu abataweereddwa bendera okukakasa nti process eyayitiddwamu ekkirizibwa teyasobodde kuleetayo nga flag bearer. That seemed to be the problem gwetwogerera baga nti enkola yabadde short yabadde unclear yabadde vague tetegeerekeka and that's why they are saying ebyekibiina tubitadde katugenda kujja nga independent. Ekisooka Adam omuntu yenna waddembe bw'abanga alaba nti ekibiina kyabaddemu tekimuyisiza bulungi asobola okugenda abeewo nga independent naye era ekibiina kikola nnyo okulaba nti kikumaakuma abantu abatali bamativu butya process bwetambudde kyali tukoze bulungi nti singa leero otuleeteddeyo kuyeemulugunya kyali badde kituyambako okufuna ekifaananyi ekituufu kuba gw'ongambye nti beemulugunya kubanga process eyayitibwamu erabika si nnuŋŋamu kati singa tubadde neyeemulugunya kyali tuyambyeko loga nti nze sikkiriza mpulira nga nali nsinga gundi obuganzi okitegeera kati ekyo kyali tukoze bulungi ate gwe waalisoose kuba kati bw'osooka nze gwoga nti ensonga z'abalizi be baayogera singa wabaddewo yeemulugunya kyali nkoze bulungi nga yeemulugunya asoose naawe ensonga ze ate nze ne respondinga ku ezo kati nze nnyinza okugamba nti saawa eno engeri gye siri ku party secretariat ebimu mbadde mbiwulira naye ate kyali badde kirungi nti engeri gy'obadde oleese yeemulugunya bwe twalisookeddeko ensi neemuwulira then tureactingira okwo I think tuba tugabye obwenkanya kibi nnyo okulowooza kibi nnyo okulowooza abantu across the country atali omu abatali babiri nga bavaayo kuba ebituli mu nkola ekibiina kyo mu kyayise gulowooza kyava ku kirwa kiri bwe kityo. Adamu nze naalisabye mu bwenkanya bwe tuba nga tulinawo kufa abali wano ne bagambye nti Honorable Latifu oteeka okubanga ng'olifaalingako nti ogenda waali his part of us nawankubadde tali mu studio eno kyali badde kya bwenkanya n'osookera ku ye ekifaananyi kye yaali kuwadde ffenna kwe twalizimbidde kuba kati saawa eno bwe ntandika okukubaganya ebirowoozo ku ki ekitaliwo singa obadde otulaze wali bukiripu nti oyo agamba baamulyako enguzi nti oyo agamba tebaamuwa budde oyo agamba gwe baleese tisiwa kiboggwe kyali tuyambyeko eggwanga okufuna ekifaananyi ekituufu. Latifa ajja honorable Namugga but mulimu ku ebyo byakoogera aga nti ekyakolebwa gaali maanyi ga batono. Omwogerera nga waali. No, he's on record. He will speak. He's on record. But at least he will speak. Honorable Namugga, he is on record. Agambye ekyakolebwa ekibiina kye kyakola maanyi g'abantu abatonotono as opposed ku kusalawo kw'abantu and ebigambo bye bimu Kasolo Ejjinja abyogera ebigambo bye bimu Mugambe abyogera ebigambo bye bimu abantu ab'enjawulo bavuddeyo okuvoicinga mu loboozi geegamu the other day twalaba mmeeya w'ekira ayogera ebigambo bye bimu. Nze Adamu ndowooza nti mu bwenkanya gw'oyogerera waali lwaki tomuwa obudde n'abyogera ebigambo bye bimu by'oyogera waali badde omusoosa n'abulira eggwanga nze ngenda okujja nga abibudde naye gwe Latifu yagamba bw'ate ate waali tetuba benkanya waali badde omuwa omukisa naga nti nze okusinzira embeera eri bweti ne ndiyakitinga ku ekyo naye kiba kibi ogamba nti nze ndiyakitinge ku Latifu aliwo ate nga tannayogera. Nja kudda Honorable Abed atulaba ku NBS TV tugenda kuba tufuna Haji Latif Sebagala Sengeno mu dakiika nga ziizo kwongera okutegeera concern ze ziri ki and lwaki asazeewo okugamba nti akuŋŋaanyiza banne bonna mu kawempe ekibiina bekitaawa bendera
babeere nga beekumaakuma bajje nga ba independence. Honorable Abed Bwanika, at least ogoberedde process mu bibiina ebyenjawulo mu kugaba bendera zino. Lwaki tulaba abantu bangi si bamativu ne okusalawo kw'ebibiina? Waliwo ebintu nga bizibu okudifendinga osobola okugezaako mulabye naye sebo omukulukungu twalumbibwa ekiri mu Uganda kinyonyola abamaze ku nsi Katonda bawaddewo emyaka. Waliwo omusajja bamuyitanga Pablo Escobar. Yabeeranga Colombia Saabayaga. Yali mafiya nnyo. Enkola gye yatandika teyatandikira mu njaga, yatandikira mu kukola diploma za nasa ne diguli ng'aziguza abantu mwajja ssente. Bwe yamala ekyo ng'agaba empapula ez'obufere, agaba empapula ez'obufere, anoonya ssente ng'ayagala kukozesa ssente ezo nga tool of dominance. N'agenda n'atandika nga bamuziika ku malaalo enkola yaabwe bateekako amayinja. Kati amayinja agenda n'agabbako n'addamu n'alikuguza. Pablo Pablo oyo era ng'akyusa lipootisi, nakyo akijjamu ssente okukyusa lipooti nga zino kati zolaba zino zempulira olwaleero lipooti olinaavaayo naga nti nze nabadde nsinze badde bagiza ate mugenda okufulumyamu biti nga lipooti mpya. Kati gyali mirimu gya Pablo paka we yatuuka ku njaga n'afuna ssente mpitirivu. Ensi ezo zonna awo mu South America nga tosobola kufuuka mukulembeze nga Pablo takkiriza kubanga yalina ssente, yali w'amaanyi. Kakati ekiri mu Uganda twafuna ba Pablo Escobar version ya Uganda. Badidde wano kye tulimu wano kye tubaddemu wano bali mu kukuŋŋaanya ssente, basika abantu babasikako ssente ku nkomero kye baagala bwe tutakitangira. Kati bagenda kukozesa ssente ezo nga tuulu ekikozesebwa okufuna ebintu ebirala. Gwe teweewuunya nkuwulidde awo bino byoyogera sigweka bimanyi biri mu public mutebitwamuwulidde. Nze nyinayo ne mukwano gwange abaddeyo eyo anoonya bwero si chairperson 5 bamuggyeko $1,200,000 wa 120 mu Wakiso muno ng'ayagala bwa LC5. Bamututteko $1,200,000 bamubba luli 220 mugumu. Kati bamuzeemu anko n'owulira kansala wani honorable oziwa bannanyini kibiina ba Pablo Escobar bakola kintu kyabwe kikuŋŋaanya ssente kikuŋŋaanya ssente. Wawulidde omuvubuka kansala bakusabye $1,010,000 afubye aleese 6.5 nazo zibuliddeyo zibuliddeyo. Kati abafaanana abatannayogera be basinga obungi, abatanafuna buvumu obwo bujja ewakungu naga nti kaŋŋere ekirungi oleese Latifu namulabula nga ndi ku NBS eno yennyini nemugaa gwe tebagenda kuwa kaadi kuba ba Pablo tebasobola kuwa Latifu kaadi. Abantu abafaana bwe batyo bo bali mu kintu kirala, bateekwa okugyamu ssente. Projekiti yaabwe ya ssente bazikozese kubanga bwamanya nti kasi afuna ssente bwati agenda kuditamininga ebintu bingi nnyo, ate abeera muwali mu maaso nga asobola okukozesa ssente ezo era okufuga abantu baffe. Katuli mu kizibu ekinene bw'olaba ebyavuddemu abantu. Honorable kukya ssente mpuliddeko aboogezi b'ekibiina bali official first of all bakondeminga ekyo nti singa kibajja ekiri it's not an official position ey'ekibiina. Ekyokubiri nga nti omuntu yenna bw'obanga waliwo akuggyeko ssente eyo ddukira muffe ab'ekibiina and we take action. Ebyo bigambo gwoleese yennyini gwe bayita Latifu bwe yakiraba ekyo
nga bukyali n'awaaba ne mpulira abakulembeze b'ekibiina nga baga nti tuwera kuteekawo akakiiko kanoonyereze na buli kati lipooti temanyiddwa weeri kuba eyo lipooti si ya kibiina bubiina eyo lipooti kasi kijja mu public eba eteeka okumanyibwa mu public kakati kino ekyokugamba nti buli ayina obuzibu ajje gye bali oli yajja Latifu yajja actually omu ku beneewuunya abatambuza olugendo mu ngeri y'amagezi abadde Latifu Ssebaggala oyo kuba ye bwe yafuna ekizibu laga nti nawulidde Nyanzi yayogera na Nyanzi kuba ye erinnya yalyogera yaga nti Nyanzi ono engeri gy'atambuzaamu ebintu si ntuufu bali ne tulowooza nti bakoze bulungi nze bwe yali ndowoozamu ekyo ekiseera ne bateekawo akakiiko akakola ki akanoonyereza naye na buli kati kitegeeza nti akakiiko tekaali kakuvumula nsonga eyo tewali atamanyi ali mu kibiina ekyo kubanga egyo emize tegitandise kati ekirungi nze ekibiina nange ekyo nakirimu ngekakati soogera nti byenjogera sibimanyi afe kakati fe actually ebimu ebyatukyaya ndi tuli bazibu tulinganga jinja tosobola kwazira nababuuza nagenda kati kanguwe ekyokulabirako muyiza okuba temukimanyi nakimanya naveeka e Masaka batuyise ku kitebe bagenda tuveetinga erinnya lyange nga teriri mu system nebaga nti what erinnya eryange nze mu system ya Nuupu nga teririmu ne balyoka badduka nembatabukira awo bampise 2 nga erinnya lyange mu system nerikola ekyali ngenda obabuuza lwaki teri mu system kuba nsali omu ku bakkiriza okuwaayo akantu kakati enkola eyo noonye politics waffe nja kudda kansuke nfunde Haj Latif Ssebaggala. Haj, assalamu alaikum, tukwaniriza ko NBS Eagle olabiddwako olunaku olwaleero nga wanda muliro eri ekibiina kyo oga nti waliwo obutali bwenkanya nga bakamala okukuma bendera era wayogera ebigambo byebimu n'ebisinze ku byogedde olunaku olwaleero olangiridde ojja nga independent lwaki toli mu mativu ate nga ekibiina kyatugamba nti kyakola kyayita mu nkola ennambulukufu ekimala nga tekinaba kugaba bendera eno? Neyanza nnyo Bwana Kungu ne bannange mwenna abali mu studio balamusizza nnyo mu linnya lya Mukama Katonda abalabi ba Eagles aba NBS assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbeebazizza mwenna bannayuganda ate n'okusingira ddala bannakawempe North bannakawempe Division mwenna mwebale nnyo Kawempe North ne Kawempe South. Ate era Bwana Kungu n'abatulaba nakumye olunaku lwajjo sibadde mu ggwanga naye ebyo byonna nga bwe bibadde bitambula mbibadde mbigoberera bulungi nnyo nga bwe manyi nti ensi yafuuka kaalo era njagala sinakugenda wala okwebaza bannakawempe mwenna betubadde nabo era abakyali maka gaffe Ekisaasi olwa programu eno nziruse ne mbalekawo naye ng'okuva ku ssaawa 3 bali awo mu bungi beebale nnyo beebali ddala omukwano gwe bandaze n'obwagazi n'essuubiri banninamu mbagala beebaza mwebali nnyo mwebali ddala. Akati njagala okwongera okutangaaza ku nsonga ez'omunda mu kibiina kyaffe. Sandyagadde kugamba nti nzoogerako kubanga waliwo ekituwootuuka n'oga nti ebyo byaggwa kakati owaayiro ekiriwo tugende n'ekitambula. Naye olw'okuba nti oyagala okusomesa abantu n'okugya ekifaananyi kubanga babeera ku programs nnyingi babloga bo gwafuuka mulimu oli ayinza okwogera byayagala naye bw'obeera nga oli focused tebayinza kujja ku mulamwa osigala oyogera by'olina okwogera ebitegeerekeka. Ndowooza mu bantu boyinza okubalira ku ngalo mu ggwanga lino ababadde ku ludda oluvuganya ebbanga lyabwe ery'obuto mpaka kati bwe tusajja kudde Latifu Ssebaggala Ssengendo toyinza
kumusuula bbali nti mbadde ku ludda oluvuganya okuva we nava mu ssomero n'enyingira ebyobufuzi sibeerangako mu kibiina ky'NRM newe kibeera nga wali ng'ebibiina byali tebikkirizibwa naye twabiina mu mutima era twatambuliranga awo akati omuntu okubeera nti abadde mu byobufuzi by'eggwanga lino ku buvubuka bwaffe nga tukyali bato nti emyaka gyange gino 25-30 nga ndi mu byabufuzi naye nga ndi ku ludda luvuganya nsuubira nti omuntu oyo aba n'ensonga era alina okuwulirizibwa abo abalina okuwuliriza kubanga mu mbeera zonna obukulembeze buno olwaleero okubeera ku opposition okumala emyaka gino gyetumazeeko obanga akutte eryanda mu ngalo naye omuntu okugamba nti akutte eryanda mu ngalo okumala ebbanga lyonna abantu bagakutte emyaka 4 ne bagata emyaka 6-10 ne bata na opposition n'agivaamu tasijja ngumiikiriza nnyo naye bwana kungu n'abatulaba nga tusibagala Sengendo abadde mugumu ebbanga lyonna era akyali mugumu akati bwe twali mu kisanyi kyange ekyasembayo mu parliament nali ku independent era nze omu ku baasooka okwaniza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu k'ekyaddondo ne tutambula bulungi nnyo mu kisinde kyaffe ekya People Power era ekibiina kyaffe bwe twagamba tweyubudde nze omu ku bantu abatono in fact twayagala nnyo noga tukole kokasi yaffe by then nende ticha ne tuwabulwamu nekitasoboka okukola kokasi mu kiseera ekyo so n'olwekyo njagala kakasa bannayuganda bonna nti ensonga z'okulwanirira abannayuganda n'okubeera ku ludda oluyitawo ekyukakyuka abadde omu ku birungo ebiri mu nteekateeka efaana akati lino jjo ly'abalamu lungi njagala tugende ku kyabaddewo ekizibu kyo ne process eyayitiddwamu ekibiina okubeera nga bagaba ticket oyo ovuddeyo era n'oyongera ng'oyogera olunaku olwaleero n'ogamba nti eby'abantu ogamba nti buli awali umbrella tiikinga tebigeza ne bikola ku mulundi guno contrary ku ebyo by'ozoyogera and you being reactive olw'okuba nti ekibiina tekyakuwadde bendera bwana kungu n'abatulaba ffenna tukkaanya bulungi nnyo nti kaadi y'ekibiina si keeki ya mbaga. Keeki y'embaga bwe tugenda ku mbaga basalaasala keeki eyo buli muntu ali ku mbaga abasinga obungi ne bafunako ka piisi. Kaadi y'ekibiina si kaadi ya mbaga, si keeki ya mbaga. Kiba kitegeeza tuyingira mu lukaano nga tumanyi nti at the end of the day agenda okutwala tikiti ali muntu ki, teri alina kubuusabuusa nsonga eyo n'omulundi n'ogumu. Kubanga bugamba tugeze mu process efaana bwetyo nga muli abantu abasukka ku omu, kiba kitegeeza ku omu kwabo kwe kugenda okuva alina kaadi. Ekyo tekiriimu kubuusabuusa, naye process emitendera egiba giyitiddwamu era bonna bonna abeemulugunya tebeemulugunya nti lwaki tebalonze nze. Nedda nedda, abantu beemulugunya nga nange mwendi nti emitendera egyayisiddwamu gyabadde gibulamu ka element oba ka ingredient aka transparency n'okukwatagana n'ekiri ku ground. Kubanga mu kibiina baatukakasa ne bagamba 40% eyo yaffe aba election management committee oba aba vetting, 40% abo aba vetting be bamanya, naye mu mbeera zonna n'okusinziira ku bibuuzo bye baba bakubuuzizza naawe oyinza okwegeraageranya noga nti pepa gye natudde okuba nti ebintu byaffe oluusi mutuula ebibuuzo ng'ebyo nti ne results tozimanya, naye mutuula ebibuuzo ebyo n'omanya nti at least nvudde mu kibuuzo kino naye okusinziira nga bwenkoze ndowooza kwana ninayo 3. Ne bagamba 6
enkaaga oli bwakuwangula mu nkaaga ne waba yawangudde mu vetting mwana oli aba ayiseewo. Enkaaga eva mu bantu ne batugamba mugende munoonye ground era kati teri ku kitebe. Ebyo ebigambo by'abakama baffe bye batugambanga ati kaadi eri ku ground. Bwatutukanga ku ground nga batugamba kaadi eruwa. Bwatutuuka ku kitebe nga bitebe baga nti kaadi eri ku ground. Bwana Kungu n'abatulaba ne tutandika okukola ground. Era ground mu mbeera zonna nga buli wooyita olabira ddala nti ground oginywezezza. Era bannakawempe bannayuganda abenyo leka njuge kawempe nga beebuuza nti baddange obudde buggwayo tiimu ze baagamba okusindika ku ground nga tetuziwulirangako. Bwe wabeerawo opinion polls ez'enjawulo nezibanga za radio nezibanga za ene gundi gye bayinza oteekawo nti ekoze opinion poll, era wakiri ofunako emiruka egimu egiyinza okugamba nti ku stage ya boda bayino babadde mu katale babadde wano babadde wali, ne haramu tewaliiwo mu kawempe wonna we bayinza kugamba nti babuuza era nga babuuza baga Latif tali ku ground. Tewaliiwo ekyo nsimbawo n'omukono, tewaliiwo kugenda ku ground kwonna kwe bakola. Kubanga singa kwaliwo nkakasa bulungi nnyo nti bandibadde bategeera Latif Ssebaga Ngendo kyali ku ground. You subjected yourself. Haji Latif, you subjected yourself ku process eno. I'm wondering oba wali osuubira something different. That's one. Ekyokubiri, ekibiina kyakugamba nti oyo yenna atali mumativu waliwo omukisa gw'okuddukira gye bali, ensonga ezo z'oyina ne zitunulwamu. Ekyo tewakikola okujjako okuvaayo okulangirira nga bw'ogenda okujja nga independent. Bwana Kungu wamu n'abatulaba, omanyi omuntu walwa ku kyalo amanyi enkuba eneetonya gy'eva. Ebyobufuzi tubibaddemu ebbanga. Nze okuvaayo nenkola statement nenkola video nalina ensonga. Lwaki nakola video eyali erambika nga enenya abamu ku bakulembeze mu kibiina, nga ndaba engeri gye batambuzaamu ebintu ereetawo abaana n'ebyana. Ensonga eyo nenjogera bulungi nnyo. Abamu ne batuuka n'okugamba nti ovuddeyo n'oyogera ku nsonga efaana bw'etyo toyagala kaadi. Ne mugamba nti emyaka gyange n'experience yange bwe mba sisobola kwogera ku nsobi ze mba ndabye ng'ate njogera ku nsobi eziri awalala, nja kubeera siri fair eri ekibiina kyange n'eri eggwanga lyonna. Ne njogera ensonga ezo bwe nazoogerako nga bwe nazirambika. Ekyewuunyisa Bwana Kungu n'abatubuliza nga bwe nalambika bonna enteekateeka gye nayogerako eyali etambula mu kawempe, njagala bakakasa era ye yafulumizza lisiti efaana bw'etyo nga bwe najogera. Kakati bwe mba najogera bujjukire enkeera press conference n'etuula. Bateekawo committee mu press conference eyo wandibadde oyita mu mitendera gy'ekibiina. Yes, balingati bateekawo akakiiko okuwuliriza, akakiiko ako ndowooza kaliko n'omukyala Aisha Kabanda okuwuliriza ensonga zo. Maybe you need to put it on record. Wayitibwa okuwulirizibwa, akakiiko kano kaatuula, ensonga zo kye kyatuukawo. Bwana Kungu nkugambye bwe nabala ofulumya video okulaga obutali bumativu naye njagwerera abantu bangi era bangi mu inbox abanneebaza bye nayogera. Naye olwaleero bye nayogera bangi nnyo kati bajulizi nti ddala eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba. Bwe baamala okugamba nti nedda nandibadde mpita mu mitendera gy'ekibiina, era pulezidenti waffe n'ateekawo wiiki emu nga tumaze okuteekayo okwemulugunya kwaffe. Nali musajja mwetoowoze era omuwuliriza, nempuliriza bulungi nnyo, nenkwata ekkalaamu nempandiika byonna ebyali mu vidiyo, nempandiika okwemulugunya kwonna
mu nnaku 3 nenkutwala nempako kopi secretary general omukulembeze waffe nempa akakiiko kafa election management committee ne chairperson kubanga kali kagenda wa chairperson w'akakiiko omukyala Jolly vice president waffe owa Western Uganda. Era staff nezikubwako zonna balisiivinze okwemulugunya kwange. Nenga ati okay, ensonga eno engeri yabadde ey'amangu ne bateekawo ne press conference ey'amangu kangumiikirize. Nali ngenda kutambula mu mwezi ogw'omunana. Nenga ati nyinza okutambula ne bagati ate omusajja titumulaba. Era PA wange n'atandika okujjukizanga abakulembeze mu kakiiko ako bannange okwemulugunya kwa mukama wange kwaddi kyalindako lindako. Kakati mwami Lumbuye avaayo mu wiiki nga 2 emabega tuwazinga tibanakugamba tbalangirira n'afulumya video mwagiraba tibanna abantu abateeka okwemulugunya kwabwe lwaki mu kuteeka wansi ne mutakuwuliriza. Kati bwe yamala okuvaayo already nalinze na programu yange ne bakubira PA wange oluvannyuma lwaka video ako ne bamugamba enkya bamugamba lwakutaano ne bamugamba nti enkya tumwetaaga mu kakiiko. PA namugamba nabagati bannange emyezi 2 buli lunaku tubabuuza kati ku ssaawa zino mukama wange gwe mukubira atambudde tali mu ggwanga. Ne kati ku ssaawa zino nga ne okusunsula kumpi kutandise okwa electoral commission ku ssaawa zino mugamba nti enkeera gye muba fair. Era mubeere faana bwetyo nabagamba tajja kusobola kubeerawo paka lwanaakomawo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omwenda. Tujja kuddira mu dakiika nga so nolwekyo simanyi tujja kuddira mu dakiika nga zizo Haji Latif maybe mu layini emu yokka ate abantu b'ogambye okuŋŋaanya mu kawempe abataafunye ebbendera oge nti kakati mwina gurupu yammwe ku bantu abakoleddwako obutali bwenkanya buno oteekateeka kukola ki kino Hajira ekibiina kyo? Olwaleero omukolo gwe tubadde nagwo ekisaasi njagala ku bantu bano abantu bangi nnyo nze okubeera nafuuka ddoboozi lyabwe bangi nnyo abakolebwako obutali bwenkanya. Okugeza tulina kansala Bone Bukenya abadde akiikirira awo naye baagenda ne baleeta omuntu okuva mu Central Hamudani Semugoma ne bamujja mu Central nti ajja ataakiikira abantu b'ekikaaya abantu b'ekanyanya abantu b'ekisaasi ng'ono kansala abaddewo nga ali ku tikiti ya Nuupu bamugjeewo ne bagamba bagende baleeta omuntu avudde mu Kampala Central gye yali avuganyiza ku bwa mmeeya amuleeta eno. Tetusobola kukkiriza butali bwenkanya obufaana bwe butyo. N'abalala bangi kati bonna bakuŋŋaanyiza abo abaayisibwamu mu mbeera efaana bw'etyo nga ddala si maanyi g'abantu ne tugamba tujja kusigala nga tudda ku kiggwa kyaffe ekya people power ekyazaala NUP tudde ku maanyi g'abantu amaanyi g'abantu galamule muteekateeka efaana. Tujja kudda mwami Mulindwa Haji Latif omuwulidde njagala oggiremu wano nti kati basize okudda ku people power kireka ekibiina ekyo kyo baakivuddeko. Bagamba bambi mpuliriza Haji Latif Ssebaggala ne mmanya nti yakategeera nti Nuupu ewuddiisa. Lumu twali ku barometa neko nalaba nambooza ndowooza wiiki nga 2 ne mujjukiza akagero kali Museveni tajja kwesimbawo najjayo empapula tajja kumalako campaign n'azimalako takawangula akalulu n'akawangula tajja kulayira n'alayira taweza nnaku 10 neziyitawo emmeeri emunonye neyingiza ebintu byaffe ne babikwasa kooti y'abantu nakaite tuulanga naye nga abo abantu abakulu ng'oyo golaba nga nabo baawulirizanga emboozi eyo ne babikkiriza. Leka kibakwateko bakiwulire nti Nuupu ewuddiisa. Nabagamba wano nibagamba nti singa Nuupu yali etegeera enjawulo y'ebigambo vetting and voting toyinza genda mu elections nogamba you are going to vet nogamba abalala bonna babi
because bw'oba okola vetting okola background checking ogezaako okulaba abantu bano ani alina qualities zetwetaaga, ani alina ebisaanyizo bino, ani akola kino. Naye sigamba nti bonna babeera babiri mubaamu omu. Bw'olonda omu oba okoze voting, naye singa Nuupu yagenda negaa nti abantu bali bataano, wantu tutewo babiri, wano basatu, wantu tutewo omu, wabula oyinza okutuuka nga balala bonna tebatuukana na kifo ekyo. Naffe mwena ali mutukikoze. Ensonga ze zirimu eggomba. Wulira ojja kupapa. Kakati kino kye baakola ne bw'aba nga Haji Latif yali asobola okuyitawo mu kasenge gy'ako agende mu kusalawo kwa bonna. Kubanga ne bw'oba oyagala okukola vetting, abantu bajjaako right yaabwe, the party members. Bano bagala ne batuulawo ne boogera NRM ebigambo bingi. Naye tusigaza omuntu oyo memba w'ekibiina kyaffe ntumulekerawo akawaganya agenda akuba akalulu. Bw'omuntu mwakikoze ku Entrepreneurs League for example musek. Bakanyiza bokka. No, ogenti abantu obalekerawo mu waadu. Yes. Ba memba. Ne bagenda bakuba akalulu. Entrepreneurs League ina ba memba bayo. So mwabawadde mu kisa kyo. Mahadi. Yes. Mwabawadde mu kisa ki. Kakati bo okubeera nga babaako n'eddoboozi mwani. Abeera omukulembeze wa. Ebintu biri obitabudde. Naye ndi wano okusomesa kye kituleta wano nga tuli batono against many. Bwe babanga mmwe abeesimbye, by the way, muyinza okusalawo mu constituency yammwe nebula yajjayo empapula ne wabaawo omuntu ogwo ani gwogenda okunenya singa ajja 2 musobola okujja mwenda ne mujjayo empapula ne mugana naye ffe tuvuddemu. You can't blame it on the party. Naye awantu awali abantu 5 3 2 toyinza bakuba bonna kigono oba okoze voting gw'omuntu w'ekibiina baba bakuggyeko right yo. Bwe kitaba bwe kityo olangirira noga nti tugenda okukola, tugenda kulondamu omuntu wa n'ekigambo kyaffe vetting tokikozesa. Kakati bateekawo kigumaza naye nkikugamba wano 60%. Owulidde omusajja bw'akaaba si kawempe yokka, nalabye abasajja babadde mukono eyo nga nabo boogera ebigambo ega nti negwe batuwadde tetumumanyi. Naye nkugamba nti 60% eriko kozi oli amuyisane aliwa Honorable Dr. Abed Wanika omugezigezi waffe oli Pablo. Kakati nabagamba wano sakwesa kya Pablo nembagamba nongamba nokugamba tebegera amannya g'abantu naye zirakubuulira n'omuntu nga nti omuntu oyo yagenda okusalawo. I'm here. Singa wadde ompadde budde nandikubidde list y'aba MP abagenda okuyita mu Buganda yonna nenjikuwa abalina fulaga ya Nuupu nandikuwadde list era nandibadde nkugamba nti ono bamuwadde eddali flag Namuga oli bakyabitankana ekiyinza okuwonya eyo akawaayiro ke bataddeko akawaayiro kamu ke bagamba tuyinza okunyiiza Buganda mwayo oyo mwali mu kategore mwe mulina Sseggona ebintu tubimanyi ebyo tuffe tubifuna ntibitegeera naye 60% singa 60% eno baamala okulonda abantu babiri mu constituency mumanya kugombola bikini bagamba kakati bannaye tubaleetedde abo mu kuba akalulu kwabo abantu ne balonda ekyo kyandisobose naye njala malize na kino gwe tofaayo omuntu akibiina nalabyewo obulenzi mu town council balangiridde omwami bamuyita Sam Serunjogi n'akola ebivvulo mu kibuga. Tugenze okuziika mukwano gwange Edward Kibuuka ebivvulo biri mu kibuga nti Sam Serunjogi bamuwadde flag. Tuva mu kuziika nga balangidde Moses Sebalamu bino byenkubulira bituufu naye nga abantu bagamba zaabadde ssente muwaliwo eyazze yasuubiza ne zitaba ate ono n'atwala talk bulijjo mbagamba bano abantu it's about money. Ffe tugenda tubeera ng'enalimu ne tuyimirira awantu ne batugenda twasaasaanyiza ssente naye nga waliwo election but these are individuals abali facilitated era mwe munaaba temukiise mbasaasidde bajja bakuba akalu. Joyce Bagala bw'owuliriza Latif n'abantu abalala bozza owulira abatali basanyufu abali mu maziga kati abali mu kwogera ebisongovu, do you find a point mbyoboogera oluza balina ensonga ate n'ekibiina kye bikyogerwako biwulidde wano olina kyobimanyiiko? First of all, Bwana Kungu, njagala abantu abatulaba ku NBS abalaba Eagle begendereze nnyo ebigambo bya Mwami Mulindwa. Njaba kitegeeza nti Mulindwa si wa National Unity Platform, Mulindwa tatuula ku NEC ya NUP era Mulindwa talina kigambo kyonna kyayogera ku lwa NUP.
aye ne Mulindwa yennyini okumugamba mbadde wano ebbanga ddene nga mu advocatingira baali bamusuubiza emmotoka yagifunye takyetaaga kati kulimba kususseko nga ngenda ku nsonga ya ebigenda mu maaso Hajji Atiifu muwulidde ng'ayogera ogambye nti mu byayogera mulimu point. Yes, omuntu yenna buli lwaba ng'alina obutali bumativu abeera ne point kubanga abeera annyonnyodde n'obutali bumativu bwe wawe buva. N'abalala bonna abalina obutali bumativu they have a point. Lwaki? Kubanga balina obulumi n'obutali bumativu. Nali wano naawe Kkungu era tumaze akabanga nga twogera ku bya flags zino ne nkugamba nti tulina okubeera ab'amazima. Buli kalulu konna lwe kabeera ne wekatabeera kalulu buli loosi yonna ekosa omuntu oyo engeri gya reactingamu kiva ku ye ng'omuntu, ku kikula kye ng'omuntu, ku mbeera ze ng'omuntu, ku butya bw'awulira. N'olwekyo omuntu bw'abanga tafunye flag nga muli awulira ddala nti yandibadde agifuna bwe yeemulugunya abeera ne point, aba ne point. Naye wuliriza kino, ekibiina kyateekawo enteekateeka eno. Wabadde oyogera n'okwogera ng'ogamba Latifu naye process wagitegeera. Yes, yagitegeera naye tuzze tukyogera lunye nti process eri bwetyo olw'ensonga nti ssemateeka wa NUP tali gazetted awa option ey'okulonda Mulindwa gye yeesibako buli ssaawa. Ate naye akimanyi ky'ova buli kaseera aba akireeta kubanga ali sure nti National Unity Platform for now terina ssemateeka oyo. Ssemateeka oyo bw'anaaba ali gazetted ng'embeera erongoose ndowooza nti ne National Unity Platform tewali nsonga lwaki twandyagadde kugenda mu nkola esobola okumatiza buli muntu ey'akalulu. Era n'obukulembeze bw'ekibiina buzze bukyogera nti with time nga buli kimu kiryoke naffe tetwandyagadde. Now but honorable ne bwe bamwasala okukosa nkola eyo yennyini olw'embeera bw'owuliriza ebigambo bya Hajji Latifu yakugambye ne 60% eyogerwako tayina ne wali awulidde nti waliwo abajja wakiri ku kastage ka boda akawali oba mu kifo bwekiti okunoonya ground eri etya tayina we yakiraba. Ekyokubiri honorable Joyce akugambye nti yawaayo n'okwemulugunyako eri ekibiina nagati banne kino na kino mubikoleko ekibiina nekiteekawo ekiguuma and I want to use that, I want to put that in quotes. Ne bateekawo akakiiko okumuwuliriza oba okuwuliriza ensonga ezifaanaganako bwezityo and that did not happen. So first of all ekirungi ate ne Dr. Abedi akyogeddeko nawe okyogeddeko bwe yatwala okwemulugunya era naye akakasa wateekebwawo akakiiko kanoonyereze. What is unfortunate nti ekibiina bwe kigenda okutuuka okumuyita ate nga taliiwo. In that circumstance tojja kunenya kibiina kubanga kyamuyita naye ate ne Latifu tomunenya kuba yali taliiwo. Kati ate yandibaddewa yandigenza atya nga badde taliiwo. Naawe Mulindwa. So olw'okuba nti n'ekibiina kyatuuka time okumuyita bajje bamuwulirize. 2 months down the road. Unfortunately, 2 months later. Do you know why? Kubanga ezo 2 months ozimanyi bulungi nti tubaddemu eno process. Jjukira nti obukulembeze bwennyini obukola ku process eno era bwe bukulembeze obukola ki? Partly obuwuliza ensonga ezo. It is unfortunate. Naye nze kye ndowooza nti already ekibiina nakyo kyali kirina positive feeling about it nga baagala okumuwuliriza era naye acknowledginga nti indeed baakola ki? Baamuyita. There was a delay, very unfortunate. Naye ate naye tosaba munenya kuba teyaliiwo. Ekirungi akkiriza nti indeed bamucontactinga naye bagenda omucontactinga nga ate takola ki? Taliiwo. Maybe singa yali waali the story would have been different. Now kukwemulugunya kwonna boogedde essente and all that. Onobwanika akubulidde ku kyensimbi eziyitingana. Ekirungi ku Dr. Abedi Bwanika ekibiina yakyamuka owulidde era bw'abanga balina ssente zonna ze badiiringa bazidiiringa nga bo ku kibiina kyaffe
ekibiina bw'aba yakyamuka kitegeeza tamanyi bigenda maaso mu kyo bali eri mu kibiina kyabwe era tubaagaliza mirembe nga tuli mu lutalo olw'okujjako mwami Museveni. Naye ku nsonga ya ssente number 1 omuntu ng'oli mukulu ng'oweza emyaka 18 essente nga tebazikubyeko nga tebazijje mu nsawo yo gwe mwennyini first of all nokkiriza okuwa ssente ekisooka kikyamu era obeera okimanyi. That's why era olaba abantu aboogera ku ssente oli tagamba nti no gundi oli tagamba nti gundi nakalabayo omuntu omwe ate ndalabena ku social media so I'm not even sure nalabye ku social media oli ng'agamba nti yadepositinga on someone's mobile money 6 million nga baali bamusabye milioni 10 bakusabye ssente ng'ekibiina kimaze okugamba nti emitendera gye gino tugenda ku ground n'ebibuuzo option ya ssente teyaliimu. Kakati gwe lwaki osasula ssente kyekibuuzo ekisooka. Ekyokubiri bwe kibanga ddala kituufu ate nga katugambe kubanga waliwo abantu abamu nga tewafunye ate ng'ogamba wadde ssente beera bold enough. Lwaki ofa internal bleeding ng'owaddeyo ssente zo nga nekyowereddeyo ssente tekikoze eki tokifunye. ko NBS Eagle kwoli Adam Kungu ng'emanya gange tuwumulamu dakiika emu ayagala okuteesa olina omukisa kwesa #NBS